لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيره إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matenda marungi ga Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereza, tumutongoza, tumwebaza ku ebyo byonna byatukoledde ne byatuwadde, era tumwegayirira okutusonyiwa n'okutuddiramu ku ebyo bitatuukiriza ng'abaana olw'obukendeefu bwe tulina, era tumusaba tusaasire era tusonyiwe kubanga ye musaasizi ate ye musonyiyi. Asa okusaasira n'emirembe ku naddu waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne basahaba ne batabiina ila yaumi ddiin. Oluvannyuma lw'okulaba delegations ez'enjawulo ezajja okusiramuka, twagamba zagendera ddala paka kutuuka kufa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Twagala okulaba ku ekyafaayo ekirala oba ensonga enkulu era eyagwa mu mwaka ogw'ekkumi. Tugenda kulaba ekyafaayo kya sahabi ayitibwa Uwaymir al-Ajlani. Sahaba ono Uwaymir al-Ajlani yali ava gy'ava mu mirimu gye, mu safaari ze, akomawo ewaka asanga omusiguze ne mukyala we mu buliri. Sahaba ava mu safaari ye agenda okudda ewaka, ng'ewuwe waliwo omusajja yabasanga mukikola n'omukyala, mukyala we ow'ewaka. Uwaymir al-Ajlani yajjula obusungu, n'anoonya ekyokukola, n'abifumiitirizaamu, n'abirowoozaamu, n'akwata ekitala kye n'agenda ewa mukama waabwe yali abatwala, bali bamuyita Asim al-Ansari. Agenda ewa Asim Uwaymir agamba Asim al-Ansari, أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم ماذا يفعل؟ olaba otya omusajja bw'asanga omusajja ng'ali ne mukyala we mu kikolwa, amutte oluvannyuma naye bamutte? Kubanga eddiini egamba al-aynu bil-ayn, oba agamba al-qisas, omuntu watta munne naye bamutta. So Uwaymir abimusomera agamba Asim, bw'ensanga olaba otya omusajja bw'asanga mukyala we ng'ali n'omusajja omulala mu kikolwa, amutte naye bamutte oba akole ki? Amugamba nti salli dhalika an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salli dhalika rasulullahi ya Asim. Asim, nkusaba ogenda ombuulize nabbi sallallahu alaihi wasallam ampe ansa. Uwaymir teyeegendera wabula atumye mukama waabwe, genda ewa nabbi ombuulize omuntu oyo akola atya. Asim yagenda ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam, yamusanga ali ne basahaba alina byabasomesa, amuddiramu ensonga yennyini. Uwaymir gyamubuuziza, ya rasulallah, ara'ayta rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu fataqtulunahu am madha yaf'al? Nabbi sallam wawulira ekibuuzo kye bamubuuzizza, karihahu, teyakyagala kiwulira, era yeefuula atakiwulidde, n'amukolera sayini amufiire. Waliwo ebibuuzo ebimu bye tubuuza nga tebisaanidde mu kifo ekyo, oba we kiri. Nabbi yali alina byasomesa baswahaba, kati ono Asimu ajja amubuuza ebintu birala nnyo bya mu kisenge, teyayagala muddamu, era yamukolera sayini amufiire. Lwaki? Lwaki ekibuuzo ng'ekyo Nabbi sallam teyagala kiggiramu mu lwatu? Kubanga kirimu okujaajaamya obwononefu. Kati nze nsobola okuva eri nasanze mukyala wange
olwedde oba okoze ekintu ekinene oba ojaajamiza. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam teyagala kuddamu kibuuzo kya Hasimu, n'amukolera sayidi amufiire. Hasimu yalaba nabbi tamuzeemu, addayo wa Uwaymir amugamba siina kyenfunye wa nabbi, tampadde ansa. Jjukira ono omusajja yamulese obusungu bumutajjudde. Yagamba nti wallahi la adhabanna ila rasulillah, nze nja kwesitula ngende ewa nabbi ajja kumbuulira ansa, oba gwe tolina ansa gy'ofunyeeyo. Era Uwaymir yeesitula nagenda ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mu kifo kyennyini oli kyeyamulekamu kyeyamusangamu ne basahaba, amubuuza ekibuuzo kye kimu, ya Rasulallah, embeera bweti ngikolere ki? Nabbi yagenda okulaba oli gwe yagobye, ate omulaze n'amanya nti ono ye nannyini nsonga, kati oli yali azze mubuulizaako. Nabi sallam yasirika nga talina kyamuddamu omusajja ono, naye ng'amulaba ajjudde obusungu, ayagala either agende atemayo musiguze oba ajjeko mukyala w'ensiini aweweere. Omusajja bw'alemerawo abuuzizza ekibuuzo, Nabi sallam asiriikiridde, wayita akaseera katono n'afuna obubaka, aya ne zimukkako. Nabbi bw'afuna aya ezo ziri Suratu Nuur, yazifuna ku katono. Obubaka bwe bukka ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam ku nsonga y'omusajja ono, amugamba kad anzala Allahu fiika wa fi sahibatika Qur'anan fadhhab wa'ti biha. Allah assizza Qur'ani, assizza obubaka obukukwatako ne mukyalawo, genda omuleete mujje wano naye. Uwaymir addayo ewaka, akwata mukyala we amuleete wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, amuyitiramu ensonga nga bwazisanze nga bwe zibadde. Nabbi ababuulirira ensonga eno bweba eguddewo, ne bagireeta ewa imaamu oba ewa qaadi oba owaani, osooka kubuulirira abantu bano. So Nabbi yabuulirira Uwaymir ne mukyala we, abagamba nti mutye Katonda mu kino kimuleese wano, ensonga zammwe lwaki temuzimaliddeeyo? Olwokuba Uwaymir yalina obusungu bwe bungi, agamba ya Rasulallah, njagala kumanya aya zigamba ki, Katonda assizza ki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam asomera Uwaymir ne baswahaba abaaliwo aya eziri mu Suratu Nuur, kutandika ku aya ey'omukaaga. Allah agamba billahi minash shaitani rrajim, walladhina yarmuna azwajahum, kutandika ku aya ey'omukaaga. Billahi minash shaitani rrajim, walladhina yarmuna azwajahum walam yakun lahum shuhada illa anfusuhum فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. aboogera ebigambo ebinene, bano Qur'ani yakiyita kutemerera. Kuyitibwa kutemerera okutuusa ng'oleese obujulizi. Abo aboogera ebigambo ebinene ku bakyala baabwe, abatemerera bakyala baabwe nti babasanze mu kikolwa ky'obwenzi, naye nga bwe babasaba abajulizi tebabayina, kubanga Uwaymir tewali mujulizi, ye yekka yabasanga, tagenda kukuŋŋaanya kyala. Kati Allah agamba nti omuntu ayogera ensonga eyo n'alumiriza mukyala we ku nsonga y'obwenzi, naye nga talina bajulizi bawera bana baleeta kumuwagira ku nsonga eyo, illa anfusuhum, nga ye yekka ye yalabye era yeekakasa ye yabaddewo. Fashahadatu ahadihim, Allah agamba omuntu oyo eyalabye agenda kukola obujulizi obw'abantu abana abandi baddewo. Fashahadatu ahadihim 4 shahadatin billah, agenda kulayira endayira 4, alayira Allah innahu lamina as-sadiqin, ng'akakasa nti ayogera ki? Ayogera mazima, omukyala namulabye. Nabbi wamala okubabuulira embeera nga bwegenda okubeera, agamba Uwaymir, oli mwetegefu okulayira endayira 4 ng'olayira Allah nti kyoyogera kya mazima?
naye nga tanaba kulayira alayira olulayiro olwokutaano. Walkhamisa, bw'aba alayira olulayiro olwokutaano alayira agamba anna la'nata llahi alayhi in kana min alkadibin. Kubanga omuntu alayira, katugeze omusajja azze n'akubawo ensonga eyo, amiiru amugamba alayira emirundi 4 nga weekakasaako nti ndi mutuufu, ogamba wallahi namulabye, oba wallahi njogera mazima, wallahi njogera mazima, omukyala namukutte, wallahi n'okyogera emirundi 4. Kati mu mulundi ogwokutaano, okulayira okwokutaano, walkhamisa alayira agamba nti anna la'nata llahi alayhi in kana min alkadibin. Ogwokutaano olayira ogamba wallahi ekibonerezo oba okukola ekikolimo kya Allah kintuukeko bwe mbanga nnimba. So mirundi 4 olayira ogamba njogera mazima, ogwokutaano weeteekako ekikolimo kya Allah. Naye Uwaymir yali tannalayira mulundi gwakutaano, nabbi amugamba ittaqillaha ya Uwaymir innaha alwajiba. Tya Katonda ku kyogenda okwogera. Buno omulundi ogwokutaano gwogenda okulayira, ogenda kwekuba ekikolimo, wandibadde okyesonyiwa n'otagenda mu maaso nakulayira. Uwaymir yamugamba wallahi inni la sadiq, ngenda kulayira kubanga akimanyi njogera mazima. Era n'alayira Allah nkuba ekikolimo bwe mbanga nnimba. Omusajja amaze okubanga oba olayiza bano osooka na musajja, si na mukazi, sooka na musajja. Uwaymir amaze okulayira emirundi 5, Nabbi sallallahu akyukira omukazi amugamba mukyala gwe, tya Katonda mu bigambo bino kubanga asooka kubuuza na kubuulirira. Oba wakikoze kola tawuba okkiriza ekibonerezo ky'oku nsi, kubanga ekibonerezo ky'okwakhira kyekisinga obunene. N'olwekyo oba wakikoze totutawaanya na kugenda bino byakulayira. Oli mwetegefu okulayira? Mukyala yagamba wallahi ngenda kulayira. Olayira nti tewakikoze ngenda kulayira. Aya zigamba eziddako za mukyala. Wayadra'u anha al'adhab, kubanga omusajja bw'alayira emirundi giri 5 kitegeeza omukyala we yali mu nsobi, yagudde mu zambi, bagenda muteekako haddi. Naye omukyala tebamala gamuteekako haddi, naye bamuwa omukisa okwewozaako n'okweyogerako n'okwenyonyola. Aye egamba omukyala ono tateekebwako kibonerezo, wayadra'u anha al'adhab, ekibonerezo ekyandimuteereddwako eky'omukuba amayinja kubanga mufumbo arrajul, kimuvaako oba tekikolerwa an tashhada 4 shahadatin billah. Bw'aba naye amaliridde agenda kulayira emirundi 4, innahu la min alkadibin. Omukyala yalayira agamba atya? Omusajja yalayidde agamba wallahi njogera mazima, namusanze bannamukutte. Kati omukyala ye mukulayira kwalayira agamba wallahi omusajja alimba, tannandabako, tannankwata. Emirundi emeka? 4. Nabbi amugamba oli mwetegefu okulayira emirundi 4? Omukyala agamba nja kulayira. N'alayira emirundi eki, wallahi omusajja alimba, wallahi omusajja alimba, wallahi omusajja alimba, tannankwata. Mirundi 4. Nabbi amugamba ogenda kulayira okusembayo ogwokutaano. Omusajja ogwokutaano yeekolimidde, nga amuteeka ekikolimo, si bwe kiri? Allah agamba ku mukyala ye bw'aba alayira ogwokutaano, walkhamisa anna ghadaba llahi alayha in kana min as-sadiqin. Omukyala alayira agamba bwe mbanga omusajja oyo byayogera mazima, Allah ateekeko obusungu bwe. Oli yalayidde kweteekako kikolimo, si bwe kiri? Ono Allah agamba omukyala ye alayire Allah amuteekako obusungu bwe. Waliwo amakulu ag'omunda. Lwaki ku musajja Allah yagamba kikolimo ate ku mukyala n'agamba busungu? Banatafsiri baali bagaziyaawo bagamba nti ekusooka obusungu businga ekikolimo. Mu aya zino oli yeetaddeko kikolimo neyeetaddeko obusungu. Bw'obipima obusungu bwa Allah businga ekikolimo kya Allah. Lwaki ku musajja bamugambye kumwe kwekolimira? Kubanga abasajja tebatera kukolima, era bw'omugamba okwekolimira amanyi obuzito bwakyo.
so nga abakyala okukolimakolima kya bulijjo ne mu kantu akatono n'akolima yamuka Nabi sallam yaboogerako ekigambo nga ava mu Isra nabalabye nga bwamusinga obungi mu Jahannam nabawa n'ensonga tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashira mukolimakolima nnyo n'olwekyo omukyalo okwekolimira takiwuliramu buzito yensonga lwaki Allah yagamba yeerayirire nga asaba Allah amuteeka obusungu. Ibn Abbas bwe yali anyumya ekyafaayo kino agamba nti omukyala nabbi bw'amala omugamba ebigambo bino nti mukyala kwetya Katonda ittaqillah innaha alwajiba tya Allah omulundi guno gw'ogenda okuwolayira gwe gusembayo ate gukuteekako ekikolimo kya Mungu. Ibn Abbas agamba nti omukyala yasirika n'atwala akabanga ng'asirise kawanvu ne tulowooza nti abivuddeko oba atidde. Naye omusajja omukyala oluvannyuma yafuna embavu n'agamba nti sobola kuswalira wano ŋŋenda kulayira, era n'alayira n'agamba bw'abanga omusajja ayogera mazima Allah ateekeko obusungu bwe. Kakati bombi beegaanye. Omusajja alayidde ng'alaga nti yamukutte, omukyala alayidde ng'alaga nti omusajja akola ki? Alimba. Nabi sallam yakyusa feesi n'abagamba nti Allah akimanyi omu ku mmwe mulimba. Kuli bombi basobola okuba batuufu, definitely kuliko omulimba. Nabbi abagamba nti Allah akimanyi bulungi nti omu ku mmwe mulimba era yeetegekera ekibonerezo kya Mungu. Ekibonerezo ky'oku dduniya kyangu nnyo okusinga ekyoku akhira. N'olwekyo omusajja oba gw'olimba weetegekere laana, gw'omukyala oba gw'olimbye weetegekere obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ezo sura ezo aya ziri mu suratu An-Nur okubira ddala ku y'omukaaga okukka wansi. Abantu bano oba incident ng'eyo weeba eguddewo waliwo ebintu bingi omuwalimu oba imaamu oba qaadi byateeka mu nkola. Tugambye osooka n'obabuulirira baleme kuyingira mu nsonga eno nnene. Ekyokubiri, omuntu atemeredde bakiyita al-qadh bw'alemwa okuleeta abajulizi 4 Qur'ani egamba akuwa emiggo 8. Nze nenva eri nenjogera ekigambo ku muntu oyo namusanze bampi baŋŋamba leeta abajulizi 4 be wabadde nabo, we bambula emiggo 8 gye ginkubwa oba gye gikuwa omuntu atemeredde bakuyita al-qadh. Naye bano bafumbo, omufumbo abajulizi abanayo bamubula yayingira mu kino ekyokwekolimira. Ate abajulizi abo balina obukwakkulizo, balina kuba basiraamu, balina kuba bakulu, balina kuba basajja. Obusiraamu bulina enkola yaabwo mu ngeri ez'enjawulo, bulamula engeri za njawulo. Mwene ensonga mu masala ga al-li'an bakiyita al-mulaana, okwekolimira abafumbo. Abajulizi oba oleese bajulizi balina kuba 4 nga basajja. Kwegamba mulimu ensonga nga 3 oba incident 3 z'oleetera abajulizi nga basajja si bakyala. Mu nsonga eno ey'okwekolimira toleeta muganda nasanze mukyala wange mu kikolwa tukusaba abajulizi 4 baba basajja, toleeterako mukazi. Mu nsonga endala abajulizi babeera abasajja mu bufumbo mu nika, bwe baba bagatta abafumbo tuleeta abajulizi baba basajja. Mu nsonga endala eyeetaagisa abajulizi abasajja mu nsonga y'okutta oba ey'omusaayi addamu awul qatl. Oli wagamba nti nalabye gundi ngatta, tukusaba n'oyo tumusaba abajulizi baba basajja, toleeta mujulizi mukazi. Lwaki? Abakazi nga bamanyi bwe bakigaziya, abakyala batya nnyo. Ayinza okulaba ng'ogaludde ekitala nga tonnatema n'adduka namulabye ng'amutta naye nga tewatemye, yakomye kulaba kiso. Kati mu nsonga ezo abakyala tebakola bujulizi, naye balina bye bakolera obujulizi. Nga muki? Abakyala osobola okubaleeta nga abajulizi mu nsonga y'ebyessente, mu kwewola, mu ddiiru za ssente,
awo okkirizibwa okuleeta omukyala oba nga Allah bw'abogerako mu suratu al-Baqara yajja ayogera ku kwewola gamba wastashidu shahidaini min rijalikum, bwemba muli mu ddiiru za kugulaana za kwewola muleete abajulizi babiri babeerewo nga witness. Agamba fa in lam tajidu rajulain farajulu wa mra'atan, bwe muba temusobodde kufuna basajja babiri kale mufune omusajja omu n'abakyala bameka? Babiri. Makulu abakyala babiri bayimirira mu kifo ky'omusajja omu. N'olwekyo mwene ensonga y'okwekolimira abafumbo balina kuba bajulizi nga basajja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam awulira obusungu, alaba abasajja bano omukyala n'omwami bagenda kuzikirira, kuliko agenda okuzikirira. Bombi bwe bamala okulayira nti ono agamba namulabye, ono agamba saakikoze, Nabbi abagamba ebyange biwedde, siina kyenzizaako, mugende. Naye omukyala gwe bw'oba wakikoze n'ofuna olubuto n'atema n'ebitendo, kubanga ono yanyumya omusajja kwasanze owuwe. Nabbi n'agamba abaswahaba n'omukyalo bw'anaazaala, bw'anaabanga yafunye olubuto mu bwenzi bw'akoze, kubanga omusajja yali ageze mu safaari, makulu mukyala teyali lubuto, ajja kuba lufunidde awo. Bw'anaaba afunye olubuto, omwana n'ajja ng'afaanana bw'ati Nabbi alina bye yamenya, yagamba oyo omwana ajja kuba wa musiguze. Naye bw'anajja nga tafaanana nga bino byemmenye, ajja kuba wuwo, kitegeeza bamulekera olubuto. Ebbanga lyayitawo, omukyala olubuto lugenda okutandika okulabika, era emyezi bw'ejja ggwako n'azaala. Bagenda okutunuulira omwana gw'azadde nga mwana wa musiguze, mwana wa bwenzi, talina waafaanira nannyini musajja. Bamuleeta ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'alabira ddala ng'omwana wa musiguze. N'agamba nze obuyinza obwange bwakomye, byasigalidde Allah, mulidde Allah kubalamula ku kiyama. Weetaddeko ekikolimo, weetaddeko obusungu bwa Mungu, n'olwekyo ebyo ebisigadde si byange. Kati gwe amiru oba seeka oba ani gwe baleetedde ensonga, gwe kuba kuwedde. Ebisigadde byani? Bya Allah subhanahu wa ta'ala. So omukyalo ono yakolima, brother yeekolimira oba yeeteekako obusungu bwa Allah ate nga yakikoze. Nabbi yagamba nti siina kyenyongerako, ebyange byawedde, tulinde Allah subhanahu wa ta'ala kyanakola ki, kyanabasalirawo. N'olwekyo ekyo ekyafaayo oba ekikolwa ekyo, ensonga eyo yaliwo mu mwaka ogw'10, bakiyita al-mulahana. Abafumbo basobola okwekolimira bwe nga muganya okwesonyiwa, kubanga musobola okwesonyiwa ebintu byabwe ne mubimalira eyo. Naye kasita muzireeta ensonga mu maaso g'omulamuzi, alina oziggusa. Ate okumanya nti al-mulahana nsonga nnene, bakikolera mu muzikiti okulaga obuzito bw'ensonga. Imaamu, amiru abaleeta mu muzikiti, bwe mukubira ebirayiro, bwe mweweerako obujulizi okubalaga nti kyemuzzeeko si kyakusaaga, si kyakuzanyiramu. Era abantu bano bwe bamala okwekolimira baba bagenda kwawukana. Eddiini ebaawukanya, tebaddamu kulabagana. Ono ne bwetonda ne bwaganda badde ennimba bakiyita fasful nika, obufumbo buba bufudde abadiya, tebuddamu. So okwekolimira kiba kibalaliseeko mmwe okuba nti temugenda kuddamu kubeera mwembi nga bafumbo. Ate n'omwana azaaliddwa tateekebwa ku musajja, taba mwana wa musajja, asigala mwana wa mukyala. Olwekyo ekyo kyafaayo, kyali mu mwaka ogwo ogw'10 nga bwe tugambye. Naye ensonga zino ez'abafumbo si kirungi zireeta mu lujjudde. Sallallahu nga bwe tumulabye bw'abadde abakubye. Kyalwa omulundi okujja tujja kulabayo ensonga era bbiri ziri mu layini eno. Tujja kulaba ekyafaayo kya sahabi bamuyita Ma'iz. Tulabe n'omukyala Sahib Ma'iz yali musajja, naye waliyo n'omukyala bamuyita Ghamidiyya. Tujja balaba enkyamu n'abakkiriza bajja ne beewaako obujulizi ku nsonga y'obwenzi. Tulabe Nabbi sallallahu yabasalirawo ati. N'olwekyo obusungu tuyige okufuga. Omusajja ono yafuga obusungu, yandibadde asobola okukola ekyamaanyi ku bafumbo bano ku basajja bano be yasanga, omusajja ne mukyala we. Naye yasobola okwekontrolinga n'atabatema n'atabatta.
paka bwe yafuna ansa ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam. N'olwekyo naawe bwe kiba kikuguddeko la qaddara Allah, tekisaba Mungu akikutuuseeko, funa engeri gy'okola ki, gy'ofugamu obusungu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulungi okwejjukanya kwaffe, atusinkanye olunaku olulala tubeeko betwejjukanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.